So mulingeri yona, we are coming. One very important thing that I want all of us to pay attention to is that Museveni is trying as much as possible to buy where I come from. He wants to assimilate and associate with the people where I come from. He thinks that's a trick. He started out with spending taxpayers' money trying to buy and co-opt artists. He does not know that artists can be very corny. They can chew the money, the taxpayers' money that you give to them, but still they'll turn around and do the right thing. He goes around spending that money in the ghettos, and it's at this time that I want to tell all the ghetto people, the ghetto youths, you are the ghetto youths of today, just like we were the ghetto youths of yesterday. But the ghetto is not only made of youths, it's made of the young, the youthful, and the old. They are all ghetto people. So before you get compromised, think about the rest of the ghetto people. You, the ghetto youths, are only youth in that particular time. I want you to think deeply about why Museveni is trying to buy you. It's because he's scared of you. He's buying you to terrorize your own people. Because he knows that if he does not get your support, he's done. Therefore, this is supposed to show you your true power and remind you how to use it. We can remove this old guy. Don't believe in the tokenism. That is only periodical during elections. Just like he goes on using people every election cycle. But now that you know your power, that you know the ability and the possibility of Museveni falling, let us make this devil fall and free ourselves forever, once and for all. That's my message to you, comrades. I want to also appreciate Honorable Julius from TESO. Thank you for that solid message. I was in the 10th Parliament with him. And as you can see, he was a very eloquent man. That's why he was fought. But I can guarantee you, my brother, you're heading back to Parliament. Thank you for making a case for the people of TESO. But most importantly, thank you for challenging my people, the people of Uganda. They need to hear that voice from other places. They need to know that the world, the nation is united. But they need to know that they, number one, have a responsibility because they're the ones that brought Museveni. So they have a duty to take him back. But when they take him back, they're not only freeing themselves, they're not only freeing the rest of Uganda, they are freeing themselves too. They are the most oppressed, they are the most betrayed, they are the most cheated. Unfortunately, they are the most used. We have to change that. Thank you for talking about that. And to my brothers and sisters in Uganda, finally, I want to salute Right Honorable Senyonyi for the message of unity. I cannot agree more. Thank you for making it clear that our middle name is Unity. We are the National Unity Platform. Unity is our middle name. We don't care about your tribe. We don't care about your religion. We don't even care about your gender. We don't care about your education status or social status. All we care about is knowing that you are just as human as I am. That we all are equal before and under the law. That we have the same pains, and once we go past this pain, we all have the same beautiful new Uganda to benefit from. Fronting their ethnic, religious chauvinism, that is not us. That is not NUP. We are Ugandans, and every Ugandan is equal. Every Ugandan is well-deserving. It does not matter your religion. For as long as you are about the freedom of the people of Uganda, you are our friend. Thank you very much. Kambise mu Luganda, mudachika ntono nnyo. Muzikirize nate nziremu nebaze
akakiiko kaffe akakulira okusonda ssente akakulemberwa Honorable Engineer Balimwezo Ronald. Njagala okwebaza Honorable Chris Nkaya n'akakiiko kamwe konna. Mwebale nnyo bannange, mwebale eddala, mwebale kola mulimu guno, ate mwebale kujja na mikisa banaye nga ate mwajja n'ebisima. Balimwezo olina okutuwako notisi. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Mu mbeera emu bannange nsaba okweyanza mwenna abasonze sente zammwe, abali wano e Uganda, abali bweru wa Uganda, abali ku kyeyo, okwetola ensi yonna. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Ababaka ba palamenti, abakulembeze baffe, mwebale nnyo. Ba foot soldiers, abantu abakulu n'abato abava ebule n'ebweya ne mujja wano, kabonero k'amaanyi nnyo. Mungeri eri special njagala okwebaza. Waliwo omwami gwe nalaba abangambye na waali gwe bayita Taddeyo, nalaba ku social media nga bamuyita Jjajja Bam, atengeera ddala ddala obaye bamwera. Mwebale nnyo, mwebale eddala ssebo. Bwe nakulaba wano ng'ozze okusonda ssente kyankwatako nnyo, ate n'abantu bangi kibakutteko. Sikusuubira kuba na ssente nnyingi, kale oyinza okuba oyinamu naye ndabika nkusingako ku nfaanana, naye okuba nga weefiiriza kali kabonero k'amaanyi nnyo. Watusoomooza nnyo abantu nga ggwe be batuleetera okulwana nga tetuzikiza. Kuba Abaganda bagamba akasukali alina taba muti. Weebale nnyo, weebale eddala. Kakusaba obuze ku bantu sebo. NUP everywhere. People power. Baganda bange mwenna mbeera munziza. Nze baba musitaddeyo. Mbeera mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bulemeezi mu disitulikiti y'e Nakaseke. Honorable wange Honorable Lutamaguzi Ssemakula Pike. People power. Mwenna mwebale bannange kyonna kye muleese. President yatugamba kyonna ky'olina ky'oba oleeta. Oyinza okugamba nze alina 10,000 n'alutwala, nedda. N'oba olina 2,000 tutandikira ku emu nga tubala abaasomako, tosobola tandikira ku 5. Newooba oyavula olukuzaala ejja toddukirawo. Gino emigigi gy'obukafeero gye yatulekera bannange. Yokolaba yamuwa ekitiibwa ekya principal. Yata kitegeera wakiraba Samasi yasiwalukagga. Bene eri tubaddeyo ekyengera naye tuddayo. Baganda bange nyakwebaza omwami Leaders Opposition, omwami Joel Ssenyonyi. Abali mu palamenti mukirabye, abagoberera bannaffe bannamawulire tuli bennyeka ku bakuumaddembe naye tubasabira. Neri bajjajja tubagamba omwami Leaders Opposition, mwami Joel Ssenyonyi, kino nkibagamba mwenna mubadde mulaba ng'omulimu agukola. Ani agamba tagukoze mu mwaka kadde? Webali wano agamba nti tagukoze mu mwaka kadde. Abasajja abatadde ku pensioni tebawanika kino n'agamba nedda. We basiba bannaffe najja emisinde bagenda mu ttwaliro. Baganda baffe bannamawulire abamu tubalambuddeko. Abasipaaka waliwo Nowa gwe bakuba eriiso, naye nabo tubalambuddeko. Omulimu agukoze nze mwebaza era mukkiririzaamu. Kale ate wetudda ku pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, sina kyennyinza bagamba, nammwe mukiraba. Ebyakatonda biba bya Katonda n'ebyamagero biba byamagero. Ntulina byamagero. Mwenna tubeebazizza nnyo ddala akakiiko k'NUP konna n'abo bannayuganda mwenna abakyalumirirwa ensi yammwe. Kano ke kadde bingi w'ogenda mu sosayate y'okukola oba ebyokunoonyereza mu byafaayo. Omugenzi Kafero yagamba eno ensi erifuuka ekisa ekitali kisikire, naye kino kyamaanyi tesobola.
yatulekera emijiji emito jeje. President namuwa n'ekitiibwa, ani akiteeba muwe wano omutwalo. Kwena muwadde bangi. Namuwa ekya principal. Bannakaseke Honorable Rutamaguzi yatugamba tulina okukola naye nga tukola tulina n'okwagala ensi yaffe. Era bannange naye omulimu agukoze tasaana obugalo. Alani Mayanja ye waali awajja mugamba nti eri gye nabadde babadde batugambako birungi byokka tubiyiga. Bwe tubeera ne bannaffe bannamawulire batuwongerako nnyo kyova olaba otunula nga olaba bannamawulire. Akaluke kawempe mwakalaba. Waliyo n'akeeri akaali ekayunga. Bannamawulire abamu ne batukanisa ne bajjayo ebyabwe ne bagamba tuddeyo ku ground. President yatugamba tulina okukolera ewamu munna. Si wanjawulo nnyo tetukola emirimu emitono egyo ndoza bannange mulabye nti embeera gavumenti ya Museveni yatuteekamu si kye tuli. Bwe tuli si kye tuli. Nedda tetuli balalu mbeera ya nsi naye nga tuba tutegeera. Nsanyuse nnyo muganda waffe oyo ensonga bwazitanyiza. Kibalage nti nno abantu ba bulijjo naddala abawejjere baba bagoberera ebigenda mu maaso. Mumuwulire bagambye eyo leaders opposition engeri gy'abasajja gy'abakootadde ku pensioni kitegeeza nti aba agoberera nnyo. Webale nnyo webali edansibu namwena njagala oba kubiriza mugoberere amawulire, mulabe amawulire. Gwafunye esimu ya seereza noonya ebigenda maaso mu ggwanga, olabe omukulembeze wo gwe walonda kyakola eyo mu parliament, kyakola mu kanso. Ekyo kikuwe ensonga oba omuzaayo oba omukola ki omuddayo. Ffe tuli bakozi bammwe
Mwe abayina essaati enjulifu tuli bakozi bammwe, mugoberere, mutulinako obuyinza bungi nnyo. Mulabe oli abantu waba tabateeka ku pensioni. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Banange muzikirize, mu mbeera emu nebaze ttiimu yaffe ekola ku bubaka oba messaging mweno campaign olwa posta yaffe n'obubaka obuliko. Bino ebintu sibisalawo ng'omuntu oba tubisalawo ng'akagulupu akatono, wabula tubisalawo mu bukiiko obw'enjawulo, era akakiiko akaweebwa obuvunaanyizibwa obukola ku posta yaffe n'obubaka ki obugenda mu bantu obukoze omulimu ogwo era bukyakola emirimu emirala mingi nnyo. Tubebaza baseba ne bannyabo. Omulamwa gwaffe tetukuvangako, twagala Uganda empya naye tujagala ddi kati. Buli kye twagala tukyagala kati. Tuze nga tubagamba nti buli lunaku Museveni lwamala nga afuga eggwanga tudde emabega ennaku 5. Bwe guba mwaka nga gwamazeeko tudde emabega emyaka 5. Kati wamala emyaka gino 5 gyamaze nga tufuga tuzze emabega emyaka 25. Si mu byamateeka kuba ensi endala zonna zigenda mu maaso. Ne wano mu Uganda wosanga ng'amagye ge gawozesa abantu abatali basirikale, nga kooti ensukulumu esalawo ekintu naye ate ne bagezaako kirwanyisa. Muze mukiraba mu nsi zonna ezi democratic opposition ebeera funded, kubanga opposition eri very important. Naye wano bafuba baagala opposition yaabwe ekkiriza obukkiriza ng'endiga. So buli Museveni emyaka 5 gyamala nga tufuga tudde mabega emyaka 25. So tulina omujjako kati, buli kye tulina okukola tulina okikola kati. N'olw'ensonga eyo Uganda empya tujagala ddi kati. Era mu kiseera kye kimu njagala okyasanguza mu butongole tisi byambu. Yes, nawaayo okusaba kwange mu kakiiko, oba mwanjagala bwagazi oba mwantya buti, ne batesimbawo abalala, era akakiiko ne kansunsula. Era bassebo ne bannyabo nze gwe mulaba wano munneerinde. Ndi mweteefuteefu okulembera ekibiina kya National Unity Platform mu kalulu ka protest vote 2026. Nzija gye muli n'obuwombeefu obw'ekitalo n'obukakamu obw'ekitalo n'obuwulize n'obuweereza nga bw'eri nkola yaffe. Era baganda bange kemwanneesiga njaba kulembera era obuwanguzi tugenda bufuna. Obuwanguzi Museveni tugenda muwangula, ekyo siina mukubuusabuusa. Naye nga mukyali waggulu, oluvannyuma lw'okubategeeza nti obuwanguzi tugenda bufuna, njagala buli omu awanike omukono ogwa ddyo alayire nti tugenda bulwanirira. Tugenda bulwanirira. Tetukoma kubuwangula buwanguzi naye tubuleeta waka. NUP egenda okubeera ruling party mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Mwebale nnyo, mwebali eddala bassebo ne bannyabo. Yes, Museveni atya akalulu. Tuze tukidiŋŋana nti okulaba nti Omoro, Kayunga ne walala abadde agezaako tutamya akalulu kuba tayagala tumutwala awo tatusobola, kati ffe tumutwala kuba n'amateeka we galagira. Therefore tugenda mu bunnya. Museveni tumutwala mu kalulu ate tugenda kumuwangula. Tugenda kumuwangula. Museveni muze mulaba nti mu kutya kuno aspendinga sente nyingi nnyo, sente z'omumusolo amanse yonna gy'agenze awaayo sente kuba amanyi abantu bamukoowa. Naye ate mwattu gyakoma obbawa sente gye bakoma omubuuka. Bategeeza n'aba NRM bangi batandise otwegattako. Banaye mutwegatteko. Enswera ensiru egoberera omulambo paka mu ntaana. Oli Museveni awedde, kati mwena tumugyeko.
era ngenda mu maaso nga nange enkunga bonna abo abadde balya Museveni mu ngalo ekiseera nga kikyaliwo mukyuke mudde ku ludda lw'abantu ate nga tujja kikola egurupu ya Museveni tujja kugimalawo tujja kukola ki tujja kugimalawo obubbi bwa Museveni tujja kubumalawo obutemu bwa Museveni tujja kubumalawo ne Museveni yennyini tujja kubumalawo so zeneteeseteese basebo ne bannyabo obakulembera naye mbasaba obuwagizi n'okukolera awamu era mwenna abatulaba eyo okwetolola eggwanga tugenda kujja tubatuukeko ngenda batuukako personally. To all Ugandans, whoever you are, we are coming to you. We are coming to you. We are asking for your support so we can deliver our country from this mess that we are stuck in. Museveni waddembo genanga agula abantu gye buvuddeko mwalaba nti Museveni afuba nnyo okulaba nti gye tuva ewali abantu abangi ate nga nange kennyini amuvuganyera kulembedde ttiimu egenda omujja omukunkumula omukono mu kibya afuba nnyo okugulirira abantu gye tuva gye buvuddeko mwalaba sente z'omwomusolo za spendinga ekyeyononere ng'aziwa ba artist aziwa abayimbi kuba amanyi Bobi Wine yali muyimbi oba Bobi Wine muyimbi alowooza amagendo okubagula. Kinsanyusa nti abamu bamanyi omulamu omutuufu ate n'abalala amwatu amaloba wa ssente era baba bookyezza lwe tukoma obbawulira so kirikulaga nti bannansi bo babuufu aspendinga sente z'omwomusolo agenda azisaasaanya aziwa abaana ba ghetto aziwa abavubuka mu ghetto ate taziwa bantu nti bantu kinoomu beekulaakulanye wabula anoonya abayaaye anoonya abo balowooza nti tebalina mirimu anoonya abo bamanyi nti bamenyi b'amateeka abagulirire ng'omulimu gwabwe kutulugunya kutiisatiisa na kusayirensinga oba kusirisa ababogera amazima. Njagala okwesa omukisa guno okujjukiza abaana ba ghetto. Mumanyi lwaki Museveni aspendinga sente ezo nnyingi nnyo okubagulira mu ebyeyazwala wanga. Museveni yali tabalabawo nga buli wajja mu kitundu balina bayoola ne babasiba naye abuuka nti omu ku mmwe yavaayo n'abuusa abalala bonna era kati mwe muli kyabulabe nnyo mu abaana ba ghetto mulijje ne musobola okubeera ejje erikozesebwa okubasibira mu bwavu n'okubasibira mu mbeera eyo oba muyinza okubeera ejje erisalawo okwekozesa okwenunula ne bino ne biggwa olubeerera. Temukkiriza kulimbibwa bawaayo kubookyayo babakakanye naye nga bamaze n'obbapima n'obbasoma n'obbategeera oluvannyuma lwa byonna bajje babamalirize nga bwe bazze bakola emyaka gyonna. So Museveni okuba nti abagula amanyi nti musobola omujjako oba boyi tusobola okujjako n'ofala tusobola sikinaamu kubuusabuusa tusobola okumujjako Museveni oyo namukadde tusobola kuba ye kennyini asesepuse nkakasa n'essaawa zinayinza okuba tamanyina waali naye bwe tuba beebafu Mugabe yakulembera abazimbabwe ne batuuka n'omuwalulira kaliba kubanga bali tebanaba kusalawo kati mwabadde tebanategera maanyi gamu Museveni yennyini yabayambye okumanya amaanyi gamu. Mulabewo omuntu akunyigiriza bajja akugulirire omwagale kitegeeza ki tibosalawo musuula osobola omusuula kati zino sente zebabawa bazibawa kukakanya muliro gwina okubanunula bazibawa kukakanya omu ku mmwe kukakanya oyo abategeera kukakanya oyo abafiiringa kukakanya oyo alinga mmwe amanyi bye mwetaaga ate nga musobola obituukako. So mulimu gwange bakulembera kutuuka eyo mmwe gye musobola okwetuusa sibasabangako okukkiririza mu busobozi bwange kukyusa mbeera yammwe sawa zino mbasaba kukkiririza mu busobozi bwammwe mwe kennyini saga mukkirize mu busobozi bwange okujjako nakyemalira wabula njagala mulabe obusobozi ne nakyemalira bw'abalaze mumwe tukozese obusobozi obwo mukozese obusobozi obwo tuvunike gavumenti ya Museveni sebuneyanza naye olala tofukamiranga. So njagala ekyo mukimanye abaana ba ghetto
njagala mukimanye nti mulina obusobozi obwo mubukozese. Ate kati tulina ekisima nti mubuuse ku taimu eyo yennyini saawa eno ey'akalulu. Ku saawa eno ey'akalulu mwanyi lwaki kyokayita protest vote? Tebikoma ku byakulonda bulonzi byokka. Nga bwabalaba bwabasasula ne muvaayo ne mukuba bannammwe abandi mugjeeko. Kati sente ezo muziriemu emmere mukute muveeyo tuzoganye tuggyeko oyo Museveni tukitwale kyonna. Njagala omanye nti omubbi bwabba ensawo ya ssente mwe bannannyini baayo bwe mumusimbako emisinde ne mumugoba atuuka n'apapala ng'alaba mumuli ku lyanda n'atandika okuggyamu ebintu so nga bakasukira. Bwe mutalekerawo n'akwata ng'asuula obw'ebitaano oba obw'olukumi. Kati mwali mubasuulira bwa lukumi. Mu nsawo eyo mulimu ezaffe naye mulimu n'akatiba akazikuba. Byonna tubyagala. Njagala okubasaba buli omu ali eyo message nagituuse ku munne. Bano abasajja si bakabi nnyo. Tebabatiisatiisa obusende bayinza okuba babukuwadde n'obulya bulye naye ku kiseera ekituufu tubaggyeko baleme nabbabanja. Kubanga bagenda kujja nga babanoonya. Balowooza babawadde babawoze kati bababanja. Kati tubawunzike baleme nakubanja. Ekyo kisoboka baana ba ghetto. Nze nsobola babuusabuusa basaba mwekolemu omulimu. Tunziko buno obusajja. Ezo uniform zibambala nammwe tezibazira bwe muzambala tezibookya. Ezo embaati zibavimbiramu nammwe bwe muzivimbiramu tezisobola batta. Ebyo bitafutafu bye balya nammwe tebibazira. Nammwe musobola okukola emirimu gyammwe ne mukulaakulana. Tebalina bbawaayo buwi wabula embeera eteekebwewo ng'embeera esobola okuyamba omulimu gwo gwokola ne guno ogufunamu n'abaana bo n'abazzukulu. Bwe batyo baze balimba generation za ghetto ne bava kweno ne badda ku ndala. Ffe tukulidde site wano. Naye bwe batyo balimba abaasooka n'abaddawo kati ffe bazadde kati bali ku bato baffe n'abaana baffe. Lwaki? Kubanga baagala ocompromising aba youth ababeerawo mu kiseera ekyo basobole okulyaza amaanyi abakulu basobole n'okubba ebiseera eby'omu maaso ebyabo abato ababeerawo. Baganda bange ba ghetto youth musobola okikyusa kino ne kikoma olubeerera. Obwo busobozi buli mikono gyammwe y'ensonga lwaki babagulirira. Musobola okutakinga over eno ensi n'efuuka yammwe once and for all. Basaba mugule amaaso gammwe. Bano babagula kubanga babatya. Mulekerawo batya mutandika obapulaningira. Obapulanningire muli mbeera yonna mukozese buli kye musobola okukozesa. Sibagambye ki mumusaleewo ate mmanyi nti mukimanyi. Njagala okwebaza Honorable Julius Ochen ayogedde ensonga ez'etteeso. Nayogera ku kunyigirizibwa kw'abantu b'etteeso naye nayogera ne kubanja kwabwe gyevuddeko twagendayo naffe ne twongera okusitula eddoboozi lyabwe ery'ente zaabwe n'ebyobugagga byabwe byabbibwa nga gavumenti ya Museveni erina obbasasula naye emyaka 40 nga tennabasasula. Naye kinkoze bulungi nnyo tyasoomoozezza n'abantu baffe ab'e Buganda. Oba oli awo abantu baffe eddoboozi bwe linaava ewala nga siri awano tunaalibuliriza kubanga batugamba nabbi tatera kutegeerebwa wajava. Naye baganda bange abaana ba Nambi n'ekintu baana ba maama baana ba taata mwe munyiigako ddi. Njagala obbasomooza mugaane ejjoogo lya Museveni. Mumulabye lwasembyeyo yeefudde kabaka wano kutegeite lya bajjajjabe. N'awamba bajjajjaffe abataka n'afuna abo ab'emitima emiyabayaba ng'akozesa bano be yagulirira bamaama baffe Basebugwawo n'abalala n'atwala abataka. Nga tewali sanction y'abeene tewali sanction y'abukulembeze bwewaffe. Najja naye ne mukwogera navoola beene n'akinaguka n'abadala naye mwe munyiigako ddi. Omusajja n'abavuga obumbula kyokka nga abavugiza na mukono gumu.
nsaba baganda bange muzuukuke muyimirire mulekerawo okujogebwa kati mwe musekamu ekyo gumu n'ekitundu. So njagala baganda bange mumanye amazima, mumanye nti tewali agenda banunula okujjako mmwe. N'okwenunula osooka kununula bwongo bwo n'omanye amazima. Museveni tabaagalangako, Museveni abavodde ebbanga lyonna, Museveni abajereze, Museveni abajoze. Kyekiseera muyimukiremu. Honorable Julius akyogeddeko ate nga kituufu buli gye mpitayo nabagamba baganda mwe mwaleeta Museveni. Ate nga kituufu mwe basinga okulinga paati yamuleeta, mwe basinze okubba, mwe basinze okutulugunya, mwe basinze okuttira abaana bammwe. Ffeffeka Serubogo battamu tebamutuga. Mwawulidde nga Nantaba yali minisita wa Museveni avaayo nakikonfesinga amanyi n'abantu abakwata kyapasoni waffe ow'e Kayunga ne bamutuga ne bamuwanika ku muti kubanga baali bagala kubba ttaka ly'abantu. Bangi nnyo abaana ba Buganda, bangi abamalidde mu makomera awatali musango. So mwe abantu ba Buganda munyiigangako nammwe. Ate abantu ba Buganda si baganda bokka, ne buli awangalira kuno munyiigangako nammwe. Otherwise ebitundu ebirala birimu basekerera, bibasekerera kubanga Katonda abawadde position. Katonda yabawa ekifo kino wano gwe muli, wasobola okukyusa ebintu bingi nnyo. So njagala mumanye nti ekitundu kyaffe kino ekya Buganda si kyanjawulo ku bitundu ebirala bya Uganda. Tereza Uganda ne Buganda etereere. Tosobola kutereza wano wokka ng'ebitundu bya Uganda ebirala bikyanyigirizibwa. Tulina omukisa nti abantu bangi nnyo beegasse ku bantu b'e Buganda okukyusa embeera. Tulina omukisa nti ku generation yaffe tewali yeze empalana n'obwo obukyayi obwaliwo myaka 6 myaka 5 obwo busosoze mu mawanga. Ffe twakula ne twazaalibwa era ne tukuze ng'ebyo byaggwawo, tuli muntu omu, tuli bannayuganda. Naye kibakakatako abantu baawano okwenyigiramu. Kya mukisa mulungi timubadde nga abasinga obungi mulonda nkyukakyuka. Mbasaba ate ku mulundi guno tewabaawo kifo n'ekimu Museveni kyawangula oba abo ababbi be aba NRM. Mumakinge sure musendinga very strong message kwaba abantu, kwaba abasosoze mu mawanga, kwaba ababbi. Mumakinge sure musendinga very strong message. Era ng'ensonga eyo ngivaako njagala okwewola ku bigambo bya Right Honorable Joel Ssenyonyi byayogeddeko. Bannange ffe tuli National Unity Platform. Ekigambo ekiri wakati w'erinnya lyaffe bakiyita unity, obwegassi. Tuli bannayuganda, tetuli Bateeso, tetuli Baganda, tetuli Banyankole, tetuli Bakyoli, tetuli Basoga, tuli bannayuganda. Kyekitu unite nga ffenna. Ekitugatta yennaku gye tulina ffenna nga bannayuganda, era ly'essuubi lye tulina ffenna nga bannayuganda. Nsaba mwewale nnyo obusosoze. Tulina abantu bangi nnyo ate ebiseera ebimu nga beekwekanamu ffe ne basosola abantu basobole otukyayisa. Museveni ne ka gurupu katono ak'abantu abava mu Eastern Uganda naddala Mwankole bakozesa obusosoze mu mawanga basobole okubakyayisa Abanyankole abalala. Naye nga Abanyankole ddala bantu babi, naddala abaana baabwe ab'obuwala babi. Kati lwaki omusajja oyo abakyayisa abantu? Ebintu Museveni byakola birepresentinga ye n'akagurupu ke akatono. Ndi musanyufu nnyo bassebo ne bannyabo bw'otunulira ku mobile money message sente ojja kwewuunya ng'ebitundu kumpi 65 oba 7 ku bo amannya Tugume, Mbabazi, Atuheirwe, mugamba naye bano abaana b'Eastern Uganda. Katana mwina obezi sente oba mwina just love. So ekyo kibalage nti nabo baagala enkyukakyuka. That should communicate strongly to us. Era ekyo nsaba kye kiba kye kimu wano ne walala yonna yonna.
tokkiriza muntu kwekweka mabega asosole banne mu mawanga oba mu madiini. Gwe muwulira asosola mu mawanga oyo si munnaffe, oyo atwerimbiseemu. Gwe muwulira asosola mu madiini oyo si munnaffe, oyo atwerimbiseemu. Ffe tuli muntu omu, ebitugatta bye bimu, bye tulubirira bye bimu, era ebitunyiga bye bimu. Njagala kuva waggulu nga mbakyajinga mwenna baganda bange